Vaayo bone. Wow. Abalimi abawansi ddala nga ffe ng'oyagala olabe by'osomesa oba biri mu nkola ate era njagala kukakasa n'essanyu lyansiso nnyo mu ggombola yange Ssaabaddu. Katikkiro yatuuse ddeeri. N'afuuka Ssaabalimisa. Ssaabasajja alina abalimisa mu masaza ga 18 Katikkiro yasalawo n'afuuka Minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka tumwaniriza. Mu ngeri y'emu Kamalabyonna yawerekeddwako obukungu minisita wa kabinet, olukiiko, abagenyi n'ensonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro. Era bwe oyagala okutuuka amangu olugendo olubambaga bw'omu naye buyise bw'omu nsega yeebika. Naye bwe oyagala kutuuka wala tambulira mu kibinja, tambula n'abalala, weebuuze, yiga. N'olwekyo essanyu lyennyina lya muntu wagonja. Mukole obuterekaamu, okukola tekutta. Kambabulire ekisinga okuswaza Buganda bwavu, ekyo ekisinga okutuswaza n'olemwa okuweerera abaana n'ogamba nti olina ekitiibwa, omusujja ne gukuluma n'otasobola kugenda wa musawo n'ogamba nti olina ekitiibwa, n'osula n'embuzi mu nju n'ogamba nti olina ekitiibwa, n'onywa omwenge n'ogangayira n'ogamba nti olina ekitiibwa. Anti abaavu era be bagangayira. Wali olabyeko omugagga agangayira? Tewali mugagga n'omubwati agangayira. Talina budde bwa kunywa mwenge kubanga obudde bw'alina bwa kukola mirimo.
byebibala byemugenda okutungula nga mwegasse. Ssebo Katikkiro njagala kutegeeza nti nga disitulikiti tulwana nnyo okulaba nti abantu baffe bava mu bwavu. Tugezezaako okulaba nti tutambula nyumba ku nyumba followinga omulamu oguliko okulaba nti sente za PDM eziweereddwa abantu bano bazikozesa ekintu ekituufu nga tibazoonoona naye nga bayitira mu kulima mu bulunzi n'ebirala ng'omwanyi Katikkiro. Ensi yannaffe tugitadde ku mwanyi ate tuli basanyufu kulaba nti okyumbidde n'ositukiramu n'ojja kwongeramu amaanyi mu kigambo ky'okulima omwanyi. Nga gavumenti tuli basanyufu kulaba nti otwegaseeko otwongera amaanyi kulima omwanyi. Ekyema kiterimba kiteeka na bwala kiina okutambula ku bwazo zo tova nga tuyinawo tova nga tugumiza ebigambo byo ebigambo bya Ssaabasajja. Wabula kikira owakyala nakugamba nti ogenda kujja kabula naye nga tekyala kabula eri ekiseera kijja kutuuka ojja kulenga osalamu genda kabula naye njagala ojja kusula kabula era wasuze kabula era wasuze kubanga kabula yatuuka kabula nungi. Njagala olwakwebaza omukungu wa Ssaabasajja maama essaza lye tulina emirembe tutambula omu tusomesa abaana tukola ennumba za Ssaabasajja mmwanyi terimba olyongeramu byonna tutambula wamu. Abantu abayigirize bangi bagamba nti okulima n'okulunda tebifuna, era babiŋŋamba nnyo kuba nange nasomako mbeera nabo. Ekiremesa abayigiriza okufuna mu bulunzi n'obulimi kubanga obulimi bakirabanga kutwaliriza budde. Ku nnimiro ajjayo lwa 6 ssaawa awo 4-5 ate bwe zibeerera 6 awo 7-8 agala kunoonya banne bagende banywe ku kagundi kano ke mutegedde n'okukalya. Naye oba oyagala okufuna mu nnimiro oba mu ddundiro olina okuwaayo obudde. Ekirowoozo omusawo kye yagamba bba nti tena emiti egyo tutegewo emmwanyi. Omuyigiriza ayagala okulima bwe bumalirivu bwe weetaaga. Ye musawo naye ndoza yawummula kaakati naye akyali muto era mumulaba. Yawummula lwakwagala kuwa budde omulimu guno. Bw'onoofuna akakadde kamu eka n'ogamba mukyala wo nti zaabadde emitwalo 4 togenda kwezimba kubanga gino 6 ogenda kukukuta najo. Mu kifo ky'ogenda ozigulemu akabuzi okalunde ogule akataka otandike naawe okweyimirizaawo obeera okukuta. Era ebibiina by'obwegassi okukola mu ngeri y'omukago biyimirirawo ku bwesigwa kubanga bannakibiina baba bangi. Bwe wabaawo akumpanya abalala bakukkuluma, bwe wabaawo okukkuluma abantu ekibiina kibatama. Naye nga obulamu busobola okukyuka nga mukoze n'obwesigwa. Enkola eno
mbadde sina we naagisanze mu Buganda kasookedde tutandika mmwanyi terimba kubanga ebibiina by'obwegassi tubirabye naye abasinga buli omu aba n'ennimiro ye eyo yonna gy'ali ne bajja ne bakolera wamu naye kaakati wano mmwe mujja mwenna ne mukola ku nnimiro zino naye ettaka si lyammwe kyokka nga ate mugabana mu nkola endala mwandibadde bapakasi naye wano temuli bapakasi kubanga omupakasi tagabana mpeera asasulwa musasulwa tagabana kiri kivudde mu nnimiro bamuwa buwi mpeera ye oba musaala gwe n'olwekyo neebaza nnyo omwami ono olw'enteekateeka eno gye yaleeta olw'okwagaliza bannakabula okwezimba alina emirimu emirala gy'akola osanga bino tiyandibizzeemu naye olw'okwagala ekitundu kye essaza lye abantu baamu babe n'obulamu obulungi kyekimukozesa ekyo era nammwe mbeebaza abaalaba omugaso gw'okukolagana n'omukulu ono omanye abantu oluusi bakusobera amazzi gagonywa tetagalaba ebuganda eyo tetwalunanga nnyo nte naye nze waffe twali tulina ente kakati ente nga tulina zitwala okunywa amazzi naye bwe nali omuto nga ndowooza nti ente buli lwengitwala ku mazzi eteeka okuganywa naye oluusi eba terina nnyonta naye omuntu nga olina essente z'oyagala okuyingiza buli kaseera oba muyonta omukisa bwe gukujjira gweyambe okyuse obulamu bwo ebitundu bingi mu Buganda abantu bafunye ku ssente mu mmwanyi naye tulina bye tuwulidde ebibaddewo bye njagala okubabuulira ng'obudde bukyali ssente nammwe bwe munaaziweza muleme kukola ng'abo abalala b'empulidde mu bitundu ebyasooka mu nteekateeka eno yammwanyi terimba abantu bafunye ssente nnyingi abasajja ne banywa nnyo omwenge ne bawasa abakazi bangi mu maka agamu ne wabaayo n'obusambattuko ate olwa ssente kuba omusajja yafunye ssente yatunze mmwanyi lwakutaano eka akomawo ku bbalaza omukyala bw'amubuuza gy'abadde n'amusamba mbalabula ku muze ogwo gujja kubalemesa okwezimba mu ngeri eyannamaddala bw'efuna emitwalo 10 mu mmwanyi zo nze gano amagezi mbawagaabuwa ng'ofunye emitwalo gyo 10 mu mmwanyi zo emitwalo 3 girye emitwalo emirala 3 gizze mu mulimu ogwo ogw'emmwanyi emitwalo 4 gitereke omuganda agamba nti yeterekera butere okukya kubanga essente bw'ozifuna n'ozinywamu omwenge n'oziwa abakazi abatazikolerera tojja na kufuna maanyi gongera kukola olw'okulengera ewala n'ateekawo pulojekiti ya mmwanyi terimba essaawa eno Katikkiro wa Buganda gy'alimu ng'alambula ng'agenda atalaaga essaza lyonna eryekabula ku nkola eya mmwanyi terimba ku kitongole kya UCDA kukijjawo nze ndowooza nti kyandibadde kirongoosebwamu bulongoosebwa mubaamu ensobi ezirimu mu kifo ky'okukijjawo kubanga okukijjawo obuzzi ate ng'okuva emabega yonna tukitegeddeko nti kibadde kikola bulungi si yandibadde ensonga naye bwe mubaamu ensobi kubanga waliwo emiwaato egibadde gijja nga ebintu tebitambula bulungi okugolola kwe kusinga okubeera okulungi kubanga bagamba nti ekigwo ekimu tekirobera baana kuyimba eyinza okuba nga oba oli awo erina byetekoze naye ntunulamu nenga nti oba oli awo ekintu bwe kiba nga tekitambudde bulungi gwe yakiteekawo kirongose kitambule bulungi kubanga ne bwabeera mwana nga gw'omuzaalamu bw'abeera ow'eddala otugamutuge
ofaayo n'olaba ng'otereeza olina okulambulula okulaba nti omuntu oyo omulambika n'atambula bulungi. Kati olemererwa otya ekintu kye weetandikira? Kyatandikibwawo ng'omulamwa weeguli. Lwaki kitandikibwawo? Kitegeeza bakitandika mu kifo kyo kijjawo bakirongoose kitambule, kubanga UCDA omutindo nkakase gukozeeko. Musanyufu nnyo oluvannyuma lw'okukyaza Katikkiro mu disitulikiti yaffe eno eya Kabula. Tuli basanyufu nnyo kubanga Buganda tuteddemu nnyo amaanyi neddala mu kulima emmwanyi, era azze n'alambula abalimi b'emmwanyi bonna eno mu Kabula disitulikiti. Abantu bakoze bulungi nnyo, emmwanyi nnungi nnyo, abakyala bakutte ku ssente olw'emmwanyi, era ffenna nga Yamutula ffenna tuggumidde lwa kulima mmwanyi. Tuli basanyufu nnyo era twebaza Buganda, yeebale nnyo okutufaako Mukama waffe Kabaka Katikkiro waffe, mwenna tubaagala. Kabula emmwanyi zaffe olw'okuba nti tuzifunyeemu era abantu bakyeyongera okulima, era bw'omulambudde mulabidde ddala ng'abantu bonna ku kyemmwanyi abantu bali bulungi nnyo era naffe tuteddemu amaanyi tufungiza. N'olwekyo tusaba twebaza otukwatirako kubanga ffe ku kyemmwanyi tetulina kye tukyogerako. Mutukwatiddeko nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala ensonga z'emmwanyi. Abantu ffenna abalimi b'emmwanyi tuli basanyufu, mwebale nnyo okututeekamu amaanyi kuba tulabika bulungi lwa mmwanyi ate tuyinza okuzigaana. Ffe tuli basanyufu nnyo era Ssaabasajja Kabaka ayongeremu amaanyi. Tusiimidde ddala.